Amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ag'omulundi guno ge gasookedde ddala okuzibwa okuviira ddala omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yajja eggwanga ku muggalo gwa ssennyiga Corona ogwamala kumpi emyaka 2. Nazze kuno ennaku enkulu bwe zaatuukanga kaabeeranga keetalo mu butale n'ewalala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nanti abantu nga beegulira ku ebyo bye banaakozesa ewaka gamba ng'emmere, enva n'ebintu ebirala. Wadde nga gwali gutyo ekyennyamiza ku mulundi guno tekisobose nanti abantu bajjumbidde kugula bintu olw'emiwendo gy'ebintu okubeera waggulu nga kino kiva ku bbeeyi y'amafuta eyeekanamye ennyo ensangi zino ekikosezza entambuza y'ebyamaguzi n'ebbeeyi y'ebintu okulinnya. Okunnyonnyoka kino tuwubyeko olubu lw'ekigere mu katale k'oku Kaleerwe okulaba ekiriyo wabula eno tusanze abasuubuzi beemagazza nanti nga be baguza ebintu babalabako wadde nga tuli mu kiseera kya nnaku nkulu. Abaguzi tebannajja naye insha Allah bajja kujja. Abaguzi batonotono tebalina ssente abantu baavu. Kyokka kino bakitadde ku bbeeyi y'amafuta eri waggulu ne basaba gavumenti ne bekikwatako wabeerewo ekikolebwa mu bwangu embeera ekyukeko. Batugamba amafuta ga bbeeyi kuba buli kimu kitambusa n'amafuta. Tagaalinnya kati emmotoka batukoze zitikka emmere nekola ki nebanga ne basiranira ku kkubo nga tebalina mmotoka zireeta mmere kati emmere netayingira bulungi tebava eri mu buseere. Mu mirimu gino mafuta kwe tutambulira kati balina teeza mu mafuta awo fe wano kuba emirimu tegiva wano muno museto temuvaamu nti. Mu kino twagadde okumanya ebbeeyi y'ebintu nga bweyimiridde mu kiseera kino wabula ne batutegeeza nti wadde nga baayongeza ku bbeeyi olw'ennaku enkulu era ebintu bibadde ku buseere. Ennaku enkulu ebintu birinnya, transport alinnya. Of course naffe mu katale tuba tulina obirinnyisa. Asi season era Easter egenza otuuka ng'ennyaanya za bbeeyi. Emiwendo gy'ebintu mu kiseera kino giri bwe giti. Amatooke enkota etundibwa wakati w'emitwalo 3 n'emitwalo 4 n'ekitundu, ennyama eri wakati w'omutwalo gumu mu 4,000 n'omutwalo gumu n'ekitundu, enkoko ziri wakati w'emitwalo 2 n'ekitundu n'emitwalo 3, obutungulu ekiganda kitundibwa wakati w'5,000 n'omutwalo gumu, ennyaanya nnya za 2,000, omuceere gugulwa wakati w'3,500 n'e1,400, butto atundibwa wakati wa 9 n'omutwalo, obummonde akataasa kali wakati wa 5,000 n'emitwalo 3. Kyokka bano bagamba nti basanga okusoomoozebwa mu bipimo bye balina okuwa bakasitoma kubanga olw'okunyigirizibwa beesanga babikendeezezza ate nga si bwe kyandibadde. Buli musiraamu yenna kigenda mutuusa mu jjana oba okumutwala mu muliro obwenkanya buno. Kakati awo ffe ng'abasiraamu essaawa eno mu kisiibo muno tulina obuzibu bw'amaanyi era tusaba Allah tusaasire. Ebipimo bikendedde naye nga si ffe twagala nnyo abantu baffe tubawe emmere nnyingi. Mu kwogerako n'abamu ku bantu abadde bazze mu katale kano okusuubula ebintu batutegeezezza nti kati bakolera mu kufiirizibwa kubanga ssente kumpi zonna ziggwera mu kusaabaza byamaguzi nga tebakyafunako ne basaba wabeerewo ekikolebwa. Kati nga buno obutooke bwokka nguza mitwalo nga 3 kati ze ngenda kuteeka mu transport ndyekomeka tunyigirizibwa. Mu mbeera eno tusobodde okwogerako n'abakuli ekibiina ekigatta abakinjaji mu ggwanga ekya Kampala Butchers and Traders Association Kabuta abeekokodde ebbeeyi y'amafuta eyeekanama buli lukya gye boogeddeko nti yebawaliriza okulinnyisa emiwendo gy'ennyama mu kiseera kino ekyamazuukira. Nga mulaba nti ebintu bingi birinya omuwendo ate nga naffe tugula mu supamaketi y'emu. Ndagana ekonomi eri waggulu era n'abaleeta ente bagamba nti ate gye ziva amafuta mangi. Abamu baali bazijja Kalamoja bagamba teri stable waliyo entalo biki kale n'ebyo byonna ne bireeta obusere bw'ente n'abalala tebakyaleeta bulungi mirimu naffe ne kitu affectinga. Bano balabudde abantu okwewala okugula ennyama mu bifo eby'ekimpatiira ebitunda ennyama ekiyinza okubaviiramu okugula ennyama etatuukana na mutindo gwa byabulamu eky'obulabe eri obulamu bwabwe. Tugula ku bifo ebyo ebitegekeddwa obulungi ebigoberedde amateeka omuli sitiika ya Kabuta. Joan Nabawes, BBS Telefina, Gambuuze. Ekitongole ky'Obwakabaka ekivunaanyizibwa ku ttaka ki Buganda Land Board kibangudde abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu disitulikiti